Yali omukadde w'ekkanisa ebiseera ebyo. Stefani. Gwe mwita Steven. Abamba mwita Stevie. Ho! Ne gamulya. Yakubwa amasasi. Yakubwa amasasi. Ebintu bingi ebyaliwaawo. Ebintu ebyali mu mmotoka mwennyini nga tonagivamba negifuluma akamnyomero ako ng'omukulu yeewoma sayimo. Bulijjo mbiraba mu munno waaki. Awo bwe twalabira nti abantu ntambi mwekwatte nnyo Katonda obeeko n'omuntu owookubiri ayogerako naawe. Kituufu ekyo. Kubanga mwe yagamba Musumba. Kamuko mu muto. Damwerokemu eddala lijja. Nenakwata Steve. Mwoyo. Yoli bugembe bwe yayimbako omwoyo ali wano kati ennyingo yamuwulira muwulira awo. Nga nze bulijjo simanyi nti n'omukulu ng'ovudde ku mwoyo ate ayinamukko ne ku techniques ja Keanu Reeves yazanya Matrix. Matrix akyayewoma amasase mu Matrix. Keanu Reeves. Sasa ago gakyali controversial ensi neggulu yonna. Asinga oba munaabeeramu ku kakamera akalimu tulikala myaka nga 5 tulabe ddala ekyalimu. Wali ebintu byeweesunga okulabako bambi yamulabisa nga emmotoka agivuga agitwala emula. Ekiyongobero. Omanyi okuvuga munno bambi Steven ngaafu. N'ogivuga ogiyiseeyisa ogiwalaawale paka mulago. Pasita waffe bambi. Asimatuka. Si kunsa, asimatuka gano masasi. Mukaseera nga ne Pentagon bambi musajja wattu wali mugezaako omusingi biki byonna kusondereza. Akire masasi ago gagenda okujjanga ensonga ya Pentagon eri waggulu. Eri waggulu babuuzabuuza bannange etuuseewa banne twakuwaluli zino ziri. Musajja wattu wagwa mu bizibu ebirala abatamanya ŋŋamba. Abali bagala okumumeza omukka omusu musajja wattu pasiteri. Mu kutya wakati mu kituuti agamba Pentagon tujje tunagizimba olulala. Tugireka. Naye nga tanaba nakugireka asooka n'agamba bannange. N'agamba omukadde w'ekkanisa yali afudde. Richard sijja kuswaza. Era twagala okubaza Musumba Richard tomuswaziza. Kubanga Musumba ye muntu akyasinza okukubwa ku mutimbagano guno naye tawummuza naye. Era Richard gyali eyo waggulu. Agamba that's my boy. Yo. Oba yali salanga agamba that's my boy Buji. Rosie. That is my Rosie guy. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Kale kusema official ena gyosinzira okubanga ate otulaba subscribinga ku mukutu guno osobola okubanga ate ofuna videos ezifaanaganako bwe ziti yonna gy'owangalira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako n'enkwebaza okubeera nga ate otwegasseeko n'olunaku olwaleero. Tuli mu kumalako 2024 era nga bwe nabategeezezza bwe mbadde mbategeeza mu interviews zaffe tukola ndi mu kwebaza all my clients. Mwebale nnyo mwebale ddala okubanga ate mututaddemu ssente this year. One store ababadde bakyali bapya batuusa machines ezisala abaami enviiri n'ebirevu eziri wireless n'eza waya ayagala okusuula n'ayagala okugula kamu
weegulire machines ezo ziri original okuva mu mawanga agasinga okubanga ate gazikola. Enamba ya simu kweri okwo ya my good clients era nkyubira nkyatambula nabo omwaka n'ogujja. Nina banafa ba Lemfi abatambuza ssente bazijja Canada, bazijja mu America, bazijja ne mu Bungereza, bazireeta mu Uganda. Exchange rate zaabwe ziri wansi nnyo. Ekyokubiri tebajjako ssente nga basindika kyokka bw'okozesa koodi ya SAYMO SAYMORE naddala ng'osindika ssente omulundi ogusookera ddala. Kuddo sente zonna ab'osindisa $10 ejja kujjako 30% ze $30 ze bajja okuwanga cashback. Kale nabo nsaba obeere nga tobampagirirako. Alumta Enterprises Limited batunda proti bombadde nabo okumala ebbanga ddene nnyo ne guno omwaka tutambudde nagwo. Bagamba nti ku makubo gonna agafuluma ekibuga Kampala balinako protsi gwazaagala mu Kampala bazirina, azaagala ebweru wa Kampala bazirina, ayagala ezaalayise ennyo bazirina, naawe ayagala ezaababedde bazirina, ate ne mu kyapa ne mu ndagaano byonna babirina. Bakubire ku namba yaabwe zaabwe ez'essimu. Ndi mu kumalako omwaka, so it is just a simple reminder. Rosemary Beddings bali awo Kasubi babeebaza mwenna abasobodde okubeera nti nga babatuukirira mu festive season eno nga bagula ebintu by'omu kisenge kyo nga kyalabise bulungi nnyo. Naawe akomawo for New Year's tokkiriza kusula bubi ng'obadde ku kyeyo muganda wange. Obuliri y'entandikwa y'okuwummula ennungi. So genda ofune emifaliso, genda ofune blanket, genda ofune duvets, genda ofune nights, genda ofune ebintu byonna ebirungi bajja kubanga ate babikuwa. Nana Herbal Mouthwash neyanziza nnyo seeka lisya era ogumazeeko obaddewo akono kadagala k'amannyo gakuluma olira sayidi emu ebyekyo binyoga bisanyalaza amannyogo naawe agalinanga malamu omusawo w'amannyo yekka gw'osobola okwesiga asobola kubeera Nana Herbal Mouthwash. Kale naye mbasabye bane mugende nga munoonya basama abaakomye wano kuba ku namba ey'essimu tulabe engeri gye tusobola okukutuusaako katoni ogitwale ewaka obulamu bweyongera okubanga ate bukunyumira. Kale ate njala kubanga timbategeezaako kuba naffe aba Uganda National Lotteries tulina roll down ku Saturday. Tugenda kuba tutandika activation ya roll down ku Saturday eno today. Tutandika roll down lunaku olwaleero bagenda kubawo omutitimbya gw'ensimbi gw'ogenda okubanga ate wangula. Usually tubeera nabo kadde bubeera 10 tutera okugaba ku 31st tugenda bugaba akire mu nkuuka 31st tugenda okubanga tugaba mu nkuuka. So tunaatera okubanga tutandika okuzanya kizinga nzizi star 156 star 165 hash star 185 hash ne star 278 hash ate tubeere nga tukola ki tuzanya Abacroft mwakubanga nkutegeezaako bannange bali awo ng'oyingira bwe bajja boti ng'ova ekitende bwoti buli kika kya craft kyoyagala oyinza oba olina garden gyoyagala odesigninga ng'oyagala abantu bagenda okuteeramu ebintu naye nga bya craft oya designinga ddiiro lyo n'ebintu byoyagala ebiri memorable oyinza okwagala ku designinga mu kifaananyi kya muntu n'ebirala bingi nnyo bakuli ku namba yaabwe ey'essimu ebintu bitambule. Mbaniriza mu episode eno endala we are trying to recap 2024 nina Wenbalukeza Frank Ntambi era nga amazzi ago gonna nga bwaganywa ali mu kugattagatta fayiro kulaba ngeri omwaka gye gutambuddemu 20 omwaka gubadde gwa bwavu kati ogula soda n'amazzi n'ogattiriza naye ate kiyambako munange ali munange simanyi lwaki oba bwavumbuluddemu oba kwagala nnyo bulamu soda simunywanga mukalu essukaali nange mugattamu nnyo banga sukaali wa soda si mulungi ate ekintu kye baŋŋamba ekyasinga okumuntabuza sukaali wa soda alina ekitundu kyasinga okutta. Era kati olaba Jenkins mu Kasabambi teyagattangamu nnyo mazzi byebizibu byalina. Amusanga akwata lwenzi oli ono omunene n'atabikamu akatwala soda kati soda amunywako kala. Nasanze Shafiki Kayima ate ye agenda tufaako 225 ageze nnyo anywa energy drinks ezo azinywanga anywa amazzi ne bannaye akantu ako nze kati obuzibu bwako bwe buli kyagala kwogera brand nanti naye akantu ako nze nkakwata bwe mbanga kati twegamba nasuze nkola nga nokukola the next day nkakwata nenkatabikamu eccupa ya Renzoli namba eyeba ntono naye nga sikamaliddeemu bali anywa katoni namba almost nze yamugamba last yamugamba Shafiki kati agamba kale nnywa bubiri olunaku nawe buba bungi. Abasawo nagendayo ku basawo ne baŋŋamba olina okukendeereza. Buli kintu kyonna ekyokunywa ekirimu cocaine kibeera addictive. Mulimu cocaine oba caffeine? Caffeine. Sorry, caffeine. Bali newunyiza tukozesa ebiragala. Caffeine. Buli kintu kyonna ekirimu caffeine kibeera addictive. Nnyo. Abeera caffeine.
Ugamba otya? Ndi bulungi. Nze nja kwebaza abantu bange basponsa nga situmalako shawo. Nange mbebaze nga webazizza ababo. Noso oyisaawo babiri baye abantu bamu tebamalako sho. Paka ate bantu baagala kati owulira bye tugenda okugamba waliwo ekiyinza skippinga. Waliwo ekiyinza skippinga nga kyefudde ekigezi. Kituufu. Kamba iseewo lumu baganda bange abamu nno wakibo batubeereddewo bannange. Naye wagamba okumpa app. App sina buzibu. Mbadde wakeeyo. Woyagalira. Smart TV ojo eri waka. Sina so nayo isobola okumpirako ne Smart TV. Awujagenda mu Japan Crown simanyawo. Naye nga oba olina Smart TV, naye oba tolina Smart TV ng'olina essimu, application ku ssimu tuzirina, iOS ne Android, ku TV applications kweri bulungi nnyo ya Munowatch. Munowatch ekirungi kyayo epromptinga bulungi kasobera nga essimu ogitegeera ogikozesa. Downloading application genda mutekamu email address, tekamu password, egenda kutwala ku movies weziri otapinge mu movie egambe sebo sasulayo kakantu. Mitwalo 3 jokka omwezi nobeera nga osobola okulaba films z'aba VJs ba Uganda bonna Munowatch balina bakola films empya nga neba yakagwawo jjo kati waliwo movie bagiyita Gladiator 2. Gladiator 2 oba wano nagiraba wano ya 2000 eya gundi Russell Crowe yo mweri Jimmy Hansu kati eno mulimu Denzel Washington mudugavu oyo. Yes mugere mugire ku Munowatch kweri abamu ne films endala abanyumirwa obutundu films z'obutundu mpitirivu ziri okwo abanyumirwa zino ez'aba Filipino nga mu abakyala abanyumirwa ezigwerawo ze tuta feature movies na buli kimu kyonna Munowatch tambuze ekyeyo ng'oli ku app eyo oli ku app kweziri tuba content buli second Munowatch mitwalo 3 ekirungi tugimazeko nebbanga ffe twagana okukyusa nti $1 nebeera yambuso biki tugamba abantu baffe ffe katufiirwe ne basigale ku mitwalo gyabwe 3 $9.99 somewhere there abo nga tubamazeeko n'abaganda bange abannana obogeddeko seeka webalire nnyo ddala bangi nana amutuyambyeko nze nsingana kumbaza kutira ddagala ngerera nana erituyambye nalina nze obuzibu bw'amannyo sayimo oba amannyo gwakamwa amannyo sikamwa amannyo nga ndira side emu anti amannyo gakuluma ebyo nga nsobola obbenywa luli ne kati mbenywa olwa nana Habo mouthwash bani abali bakwagalako ebiseera bali nawo tubebaze wash kugaye nana webalire ddala kati n'obufumbo bwatereera okuba ku kiisi n'ogibandaalako olwa nana Habo mouthwash so mugende nana musange mu supermarkets pharmacies ne drug shops namwe abali ebweru w'eggwanga bane nana munoonyeeko abasange ebintu bya Uganda ekirungi yakakasibwa aba National Drug Authority awo nga tubavuddeko nabaganda nga BWinBet bo bakugamba nti gwe nawe nobeera omusibi ng'oli wakapapula osiba ku mbalaasi oba osiba ku mizanyo gyennyini nti mupiira tennis rugby cricket formula 1 cycling twala tugende basketball buli muzanyo gonna golowoozaako BWinBet egulina ku mukutu gwayo ogwa www.bwinbet.ug ekirungi sifa basenga odds ennungi ensava wano mu kibuga Kampala ba mu Uganda okutwaliza awamu ate nga ssente obeera oziwangudde ffe tetukusola mbu ate omusolo ate bikya alina ekyala obeera nga oli mu kubeera nga ozannya osobola okubeera nga okasuka tawulo kye tuyita cash out nobeera nga munnanga ate osiba ku birala ogwo nobeera nga ogwesonyiwa obonabonaabona obuwoomi n'obulungi buli ku BWinBet ku mukutu genda ku kibanja kya Google otypingemu www.bwinbet.ug twogedde ku National Lottery abo bo bavuddeyo ne bagamba gwe wena kati saawa zino tugenda 31st batubanoonya kasente bannange osobola okubeera ng'ogiraagiramu awo nobeera ng'owangula akasente akawererako ddala bannange naye ate tukuwooninga nti ssente bwe zibeera nga za bizibu simanyi za kujjanjaba ositeekedde baana kuddayo mu February kusoma sente zo za ddagala bannaye totabika ssente za ddagala mu kuzannyirira National Lottery ekikugamba tozikwatako wabula obeeramu zino ez'okusanyukamu osobola okubeera nga ogula ticket si za bbeeyi nnyo za 10 nobeera nga osiba nobeera nga ozannya no matching numbers okusinziira ku miteeko gyaffe gye tulina egy'enjawulo nobeera nga weewangulira kasente akayitirivu nnyo ne muzannyo gwaffe ogwa Powerball be ba National Lottery abo n'abaganda bange abaala aba Join Junior School bano bo bakugamba nti bannange kutandikira ku myaka 2 gyokka egy'obuto osobola okubeera ng'obalekera omwana bino banenzadde nino genda okubeera nga mpatikana ekyeyo obweru wa ggwanga luddawa aba omwana amuleke aba Join Junior School basobola okubeera nga bamulabirira bulungi ate then ne bamusomesa so basomeseza ddala kuva ku myaka 2 paka ku myaka egyoyongereyo ddala primary nga wogimanyi yonna aba Join Junior School basangibwa Kitiko Mutungu abamanyi ekikubo ekigenda ekigo
abali abaddewo ku Serena Hotel oba Kigo Prison ekikubo ekyo bakikola bulungi nnyo so jangu ku Ntebe Road awo oyite Seguku okirire Fuelex weeri awo ekikubo ekiddako ekiri ku mukono gwa left ekigenda ekigo kyokwata gye bayita Kitiko Mutungo Road nobeera nga Join Junior School osobola okubeera nga ogisanga ennamba zaabwe z'essimu badde nga nzibagamba era nja kuzibagamba mu maaso awo naye nga basomeseza ddala bulungi ebyempisa ebyeddiini ebyomu butabo n'ebyembeera y'ensi zonna osobola okubeera nga obisanga ku Join Junior School naye abeera nga baggumiza ate ekibira. Kale awo ne we tutandikidde owaaye njagala tutemeteme 224 mu ndabayo ate eyo gye tujja okufundikira n'ebintu eby'enjawulo events mubaddemu events nyingi nnyo mu 2024 twagala tumutemeteme nga gwe bw'omulabye. Yes 224 omwaka ogutabadde mwangu omwaka ogwafundikidde nga bamu beetonze abamu baddiŋŋanye omwaka ogubaddemu okwetonda kungi n'okuddiŋŋana kungi n'okusobaganyagga okusobyaŋŋana kungi naye okusobyaŋŋanako kulina okusigalawo. Simon nze saagala nnyo kwetondatonda kuno kutukola bubi ffe nga bali mu mawulire. Waliwo otuuka nti olumu bulimaliriza ng'owayingidde naawe. Simon edda banne kati buli muntu waneetonda ffe tunaalyawo abakola obuntu nga tufunayo abalala nga beesojja. Kati nawe sajja bange King Sarah ne Kenzo baddiŋŋanyawo. Banna yenna balabye. Engamba banne. N'abo baali beetadda. 225 abo baali beetadda naye nga jasi banoonyanga gye bafuluma mu lutalo kubanga kyekyabagattaganyizza kyekikulu. Tebalina kibawalanya. Tewabaddewo kibawalanya. Tewali. Ne beesanga ku show mulundi gumu ne bagamba lwaki tetulaga abantu guest chair. Obanga ku muntu wakati musically omuyimbi abbinkana ne munne alina okuba nga enkomerero erina bba ya ndongo. Kituufu. Kenzo tasobola kukkiriza kugenda mu bato nakusaha. Bata eno ey'endongo eno kuba namuwulira ng'agyebalamalama. Ntegedde bulungi kati awo tewabaawo lutalo. Naye ate ababeerabire bala bagamba singa ebeera nga weeri esindogoma awo esobola okukola ssente. Kenzo awo kalina energy ku stage kalina ennyimba tasobola kukkiriza. Kenzo naye yabadde gesi kyannungi 224 ono okubeera nga bamaze ne bakola ki ne bagira ate ekyo omanyize wakiyansanyusiza nga tetunagenda kutematema mu mwaka nje njagala nnyo bwana we gusembe then tugende eri kyatuyambyeko nnyo Simon wadde abantu abateekako olukongolo ne bagamba Ntambi otuula otya ne bali abagundi ojjukira ebiseera ebyo bye twayitamu Ntambi obeera otya ne gundi wa NRM wa Kyenvu ng'ogamba oli wa Red nimbagamba eno ensi si yakuteekako maanyi okitegeera kati mbadde nninda bu video olunaku olwaleero obejja obuveeyo saha oli kino sinalabayo wadde n'akamu that is hypocrisy olumu okitegeera naye nga kiba kiyambako abantu okubategeeza nti ensi baafunye obudde nabo balina ebibagoba naye tandibaddewo tebaali kikoze ekyo alina ebibagoba naye tukula abaana abo basiru kinene ate ani akyogedde nze nkyogedde basiru abaana kigambo tebalina magezi ate okyezeemu bulala nedda kati basobola kunnomba bafunye obuzibu kati ne gye bali badde basabirayo bwasabizi tebakola kati bajja tukatayimba ate bakomewo wano e Kampala nga ffe tulina obbagulira ku kyokunywa kati badde bagala ffe tubeere wano e Kampala nga tuli mu kwegobagobina abantu tolya noono tonywa ku kikopo kya gundi ono Kampala nina muganda wange ankedde ku makya kunkuba esimu nagamba owaayi Kampala nga adduka speed sisaza tiketi nenzirayo nga nemugamba guma nga tamutegeera speed mugambye buno butaka buguma ez'amafuta ozirina nti nze nina ez'okwenda tezijja kubula gumirawo awo so banaye Eddie Kenzo ne saha enze yebadde gundi New Year's Eve wadde yazze ale naye New Year's Eve yange kubanga fe abamu kubadde ba victims byebyo nti wobeera ng'okkiririza mu kibiina bwe kiti toyina wadde okwesembereza ow'ekibiina gy'oli munnaye muli ba and the problem by the way problem y'ekyo kintu eryemu lack of issues olunaku lwe tulipeera ne issues tujja bbeera nga tukkiriziganyiza ku nsonga era ne twawokanira ku nsonga nga Ntambi teweetaaga kumala kunkubira ssimu okumanya kyewakoze oba nkyagala oba kikola ki oba tokyagala ng'abantu bagambirawo Ntambi kaakoze ekyo Sayimu tagenda mumuwagira kituufu Ntambi kaakoze ekyo Sayimu agenda mumuwagira naye mu Uganda omuntu alina mmala kwogera kituufu kitegeeza tuli mu nsi nga tetulina principles zitugayidinga kituufu nga ggwe ayagala enkyukakyuka what are your principles nti wabaliwo okutulugunya
omuntu w'enkyukakyuka teyeetaaga kubuuzibwako. Kituufu. Tajja kiwagira n'omululu. Kubanga batakikola ki? Taba tajja kiwagira. Waliwo ekikulaakulanya eggwanga ow'enkyukakyuka ajja kiwagira lwa nsonga naye bw'anaaba akutte. But the reverse is true. It is so worrying. Waba aliwo Oluganda. Ffenna tulina okukikkizanya kubanga ffenna tuli bantu ki? Muba tuli muntu omu. Awo. 2024 nno Saimo. Njagala mukutandikire gyatandikira mwezi ku mwezi. Mwezi ku mwezi Januari. Masasi. Biri. Ayaya. Januari. Second Januari. Masasi. Nankulabya awo ng'oyambuka kukuba erigenda mu ba Seven Sideboard. Eyali omukadde w'ekkanisa ebiseera ebyo. Stefani. Gwe mwita Steven. Abamba mwita Stevie. Ne gamulya. Yakubwa amasasi. Ebintu bingi ebyaliwo awo. Ebintu ebyali mu mmotoka mwennyini nga tunagivaamu banegifuluma akamnyomerako ng'omukulu yeewoma Saimo. Bulijjo mbiraba mu munno waaki. Awo bwe twalabira nti abantu ntambi mwekwatte nnyo Katonda obeeko n'omuntu owookubiri ayogerako naawe. Kituufu ekyo. Kubanga mwe yagamba Musumba. Kamuko mu muto. Ddamu erokkemu eddala lijja. Nenakwata Steve. Mwoyo. Yoli bugembe gwe yayimbako omwoyo ali wano kati ennyingo yamuwulira muwulira awo. Nga nze bulijjo simanyi nti n'omukulu ng'ovudde ku mwoyo ate ayinamukko ne ku techniques ya Keanu Reeves yazanya Matrix. Matrix akyayewoma amasase mu Matrix. Keanu Reeves. Sasa ago gakyali controversial ensi neggulu yonna. Asinga oba munaabeeramu ku kakamera akalimu tuli kalaba myaka nga 5 tulabe ddala ekyalimu. Oli ebintu byeweesunga okulabako bambi yamulabisa nga emmotoka agivuga agitwala emula. Ekiyongobero. Omanya okuvuga munno bambi Steven ngaafu. N'ogivuga ogiyiseeyisa ogiwalaawale paka mulago. Pasita waffe bambi. Asimatuka. Sikunsa asimatuka gano masasi. Mukaseera nga ne Pentagon bambi musajja wattu wali mugezaako omusingi biki byonna kusondereza. Akire masasi awo gagenda okujjanga ensonga ya Pentagon eri waggulu. Babuuzabuuza bannange etuuseewa banne twakuwaluli zino ziri. Musajja wattu wagwa mu bizibu ebirala abatamanya ŋŋamba. Abali bagala okumumeza omukka omusu musajja wattu pasiteri. Mu kutya wakati mu kituuti agamba Pentagon kutujje tunagizimba olulala. Tugireka. Naye nga tanaba nakugireka asooka n'agamba bannange. N'agamba omukadde w'ekkanisa yali afudde. Richard sijja kuswaza. Era twagala okubaza Musumba Richard tomuswaziza kubanga Musumba ye muntu akyasinza okukubwa ku mutimbagano guno naye tawummuza naye. Era Richard gyali eyo waggulu agamba that's my boy. Yo. Oba yali salanga agamba that's my boy Buji. Rosie. That is my Rosie guy. Ngali ne bagabiriere abagamba oyo Rosie. That's my boy Rosie. Yes. Musumba kulika amasasi. Agakulikira eddala. Awo abantu batandika okugenda okwesomba okugenda omulabako awo. Netulaba ennyumba makunale abagenda okusaasira abagenda okusunga ennyumba. Abambe yanabira mu maaso kyebalese nadde nkimanyi muzesunga. Kwanza mbe yanabira mu maaso Mondo Music yamunabira mu maaso. Mondo yayitadde kujja. Eriba nga Mondo Music egenda namulabako. Naye Mondo nze simujjukira mu January kumuwuliza. Naye nzukira Kaleke tebamunabira mu maaso. Yagenda n'aleetawo n'agayagala okusikula fitina omulwadde gy'atamutumye. Naye Musumba kulika amasasi awaliwo ne ku mboozi y'ebiwundu bigenda ne binsiiwa. Muno w'emuti. Bambi obulumi musajja wattu. Naye tugenda baana ba social media bakolera ki? Waliwo omwana awo ng'agamba kituufu Musumba ebiwundu bimuluma ekkooti gy'ayambadde ng'emunywezezza nnyo. Bufitting buno bw'omukiyembe kamukutte.
Mwana akyogera ne ngamba musiru. Bannange byana bisiru. Ne ngamba musiru teyayonka. Munaku ya munno. Munaku ya munno. Mojirira no. Kubanga atenze we nalaba akakooti ako nenzijukira nti omuntu abeera munnaku ate ogamba hold me tight. Nyiga anyige mitima ndiwa nango nyige kitegeeza yafuna akakooti akatuukira mu luyimba awummuza emitima nzuuno nango nyige akasuti ne kamunyiga nanyiga emitima namunyiga ategedde akantu ako. So pastor mnayo webale kutuyisa mujja kutandikira mu mwaka yatutandisa omwaka aye osigala ng'oli mulamu nasigala nga mulamu pako tetumanyi oba mami Teddy yagenda n'alaba kwe yali omwami we oba teyamulaba tetumanyanga. nja kubuulira wano mu gw'omukaaga amaziga agaavaayo nga njagala kulaba ku baana bange omutima gw'obuzadde. Oyo pasita ndowooza tumuwumbye ffenna tuba tuli awo olutalo kakuuse mutabani ne taata omugenzi senior ne junior lugiraawo senior ne junior siralo olutalo lutandikira eri utwali tushootingira tugoba ndaba naye nagenda okulaba waliwo omusajja oyo alina amatama ng'ate ebyayogera teyaliwo naye ng'ate ayogera birala. Ngamba oba nze nali ntamidde gye batundatundangawo mwene nagubbirirangako naliwo mpozi mukama wo yaani oli mukama wo yaani oli aliwa ono wa media choice yaani leka naawe. So olutalo olw'omutabani n'omwana olwajjirawo mu January awo omwana n'akitwala mwana akizzeeno tata akizzeeno ene muzee teyali mwankufa abaaliwo muve abakunyumiza ne muzee naye si mwangu yali assa omutabani teyaliko mwangu n'omuzee yali assa omutabani sinza kuzaala oba tonzaala era ffe kyetwakola ne tugamba katulinde wabeekatta munne tunakola akantu tadduka obuddusi naye ng'omusaayi bagamba abooluganda bita era n'omusaayi guno era wayita nnaku zaalinga 5 omugeiga hamu omugaga hamu n'abayita bannaye ab'enkima kitweyuzaayuza tuswala bannaye. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo 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 bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Ne bagattaganyizibwawo obulamu ne buddamu ne bugenda mu maaso obulamu ne butambula obwali awo mu wiiki yennyini ey'okubiri ya January omukyala Nameere mwe yawasiza eddenzi omuwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'e Masaka Greater Masaka ku nsonga z'abampuuga yamuwabula yamuwabula atya wamma yeewangulira eddenzi abantu basooka boogera nti mutono butono mukulu naye maama akayimba ka Budumulasa ne kazannya enkulu tenywa enywa nakoyo buwala buwete kituufu kazannya ne kati oba gundi yali alowooza kinnaaka ne bannyumiza ekyali ku mukolo ogwo omugole omukazi yali mukambwemu tayimu y'emmere yatuuka n'asooka agamba omwana wa kaadi sooka ozimpe
zimpeere kojja zimpeere senga zimpeere emikwano ate bano abako gwolano abako be basembayo okulya baba kazi tali ku bantu batateeka ssente mu mukolo nyambi yateekamu obutitimbe savings zonna baŋŋamba awo yateekamu obutitimbe titimbe n'obutitimbe gw'omukolo gwateebwamu sente naye eyaziteekamu tezaalabikira mu mukolo akwanza omwana boda simwesiga nebaŋŋamba namale omugole akyasusa okuya ssente z'omukolo gwe akwasebe saabisi byonna bya boda ebyo omwana boda musa simwesiga naye aŋŋamba ye mugole akyasookedde ddala obukadde 10 n'abufuna n'akola gwa 15 era taata ow'ekalungu yagamba owa woteeri bawe kyali awo naye ng'omukolo gwali gw'amaanyi era ndoza ku mukolo we tulabira nti nnono gwe tunyooma yawalampadde omugole kituufu kale kami katono kanyomera emitala nammere namulako mu kusabira taata junior looking beautiful she's young by the way black she's very young beautiful she's very young 31-year-old oh my goodness ayi katatuuka nayo very beautiful very beautiful 31 years you're looking beautiful nammere beautiful naye wenalaba namere at 31 nendaba namere at 38 wana ameria ki kyambadde namala 38 ameria ate ng'ekiso okwata kinene tolitemeramu n'obulamu takwata kisakwata kimu akwata lomu mashini banaye bale mama musala emyaka ate musaliramu obulamu mujja kufa omanyi mu mathematics balina kibagamba reciprocal yabaga jya 83 ali ati yani yandi 336 netukola reciprocal enyuma owa 35 nalage ya meri yo 38 wala bakkiriza nti awezeza 38 nentunuulira n'oli omuwala omunajeria twa savage ali mwana mwena n'ekibi ekiri mu fulo y'emyaka 4 ekiri ekyamaanyi wali embwa ziri aba ekitiisaayo kityo watwalinga abato nga mama akubuuza kyekikufuza ku lusebenju kyekiremayo kigenda okukulya kindage kale kindage kiriwa katwagala okubuuza agaana emyaka 4 kyekiri mu myaka 4 kyekigano genda myaka 4 watika nightmares omubiri gugamba 5 gwoganyo genda mwana waki tugenda nego tokomye kufuna kiso neweewa n'okwewa ekirabo kino sikiraba pozi era mbe twagala okumwebaza omwaka guno ojjukira kuba kabikini otukoledde omwaka 2024 nga mu mwaka pale wewe kati n'akatima nga kakatangala we kati saimu sirako ku mutwe wa kirabo kya motoka bwekityo nga tasanyuseemu nawadde naganze ngenda kitundirawo oba importer kyaka importer yagitambuza bubi yage ngenda kitundirawo nze sazimanyira amanyi yafaananyeko omukyalo omwali eyo Kenya yeewa amahale banna nage nalaba ebintu kola olunaku nalaba Mary yanga navagulamu akazinda ayimbemu omuyimbi w'eggwanga n'ogana akazinda ddoboozi kati teyalina ddungi naye omuyimbi alina akasebe wataba na ddoboozi ddungi baba katwedireyo mu January wano tuli mu February January obadde ki mwennyini mu January comedian Maulana oyo nno mulamu we amukola ebikolobero naye bantu kukwana abantu be bazze nabo nga tebababuuza Maulana Kasozi ye Maulana ni Maulana Kasozi najja bulungi n'omuwala pozo mwala yeshubira zijja bulungi ne shubira nze mbalese ku theater Maulana mwe mwefuulira abagezi n'okwana omuwala nga tombuuziza Simon Nkwani tumanyira ku lubuto tubuuza omwana olubuto lwani olwo lusooka nenga sajja mpitirivu nnyo lwa Maulana Kasozi ze ndi ku lwasooka tugamba Maulana omwana yamuyisaawa nga yamumeggadda oyo gyatera sola pano bwatyo ebyo bwazeebasa bwatyo yeebasa n'abantu bakamyufu abo sitole yajjaawo bamusibye talabirira baana mu bukomera ne tubiyingiramu musajja watula musange natete ne amuyisa mu bitooke obwala ali lusuku lwani olwo njagala okutumira ku musirikale eyalipa
Maulana Kasozi kano Boke bayita batyako kubaka kusuka bagiyita JK. hane JK inverted JK JK eyo amateeka ga JK bagisika bwoti bwewanvuwa bweti eroba ebiri emmaaso Nuga sajja kwata JK baba n'amaanyi era Kasozi yalabwako ng'ebiri emmaaso bizimbye bwe biti ng'okugulu kumu atambulanga asotta what nafukaga mulengejja Kasozi naye Kasozi wakola kaali kalungi omusajja bw'olabanga ensi efunze weekwasa abaana yagamba njagala mwana wange mumpa mwana wange kati nga batya omwana okugwa kwe kufuna ku relax ne tugenda mu kooti uyagizaagize omulamuzi akabati akamutemye ti buli mwaka obukadde 10 kazi wa bana aba basatu omukyala kusoma kulyoko nene nabazebazemu mukali kyota ngamba sente ezo omwaka ddala ziba zigenda kukola kisayimo school fees medical kusoma rent kuli ina abana si busanyi nti buli kaseera baba balya naye manye kyaliwo omukazi bazimu obukadde 10 mu myezi 2 nga zikavudde ati nagaze sina nezimu bazinzibako ndala nagula mu poloti obukadde obubiri hajja tukwana naye mama kwana nongamba sajja wange Maulana bambi kasita wayiga tayiga Maulana abana kati yangamba nti abana bange basiuse nga basize vvu ate nalongo kyo yangamba obuzibu bwa Maulana buli ku ngalo yangamba nze abasajja balina engadde nene bwe batyo baba baakula Januari yennyini Maulana Kasozi Maulana Januari yennyini basajja baffe emirimu ne gibagwako talk and talk show Dembe gadde Kasuku afuka jobless idol busy owulira amaziga Dembe FM presenters bo twagumya Kasuku wetumugamba guma bulamu bwe butyo tetwafuna bwa Dembe era yemiranga majja n'amagenda naye ng'aguma bataguma wakaba we musisiitiriza kukusirika nanyumizanga we nataka nokufuna omulimu ogwo kati kugenze nze naali awa Kasuku nno kale bambi Bina Baby naga ntambi pozi Bina Baby yakola yali akola mid morning naga ntambi ze ngenda kukola ntya ninyingidde emyaka kati nyingira myaka 7 ntambi Bina Baby agenda myaka 7 mukama Bina Baby 7 abaya aluddewo naye ensamba Bina Baby bibalangirira obote nga bamuwamba Shenzu kama yangamba nga tojja kunaaba oba tunabe tojja uliza Bina wadda Baku Radio Uganda 7 ninga kati nze ngenda kukola ogwe mulimu gwe mmanyi mu mutwe emyaka agenda anoonya omulimu kwegya emyaka anagenda okumpa ntambi radio zonna eziriwo z'abavubuka tugambe watu mutwaleko ku CBS atamanyi bulungi Luganda kikazi kyattu kati awondoza Kaboozi nga yena otujjukira munaye Katonda bwe yaleetera bbala ati kale Kaboozi nga naye Sara Kabenge taseguka bannaye Sara omanya Sara asala n'enviiri n'azookyamu nga liri pazo Lina musanga andi mabega bwenti nengamba omusama wuno bandeeta omukono bwonti ngenda oyagamba kinana musanvu katonyeze musanvu nengamba nedda kinana musanvu katonyeze mwenda katonyeze mwenda anedda anti Sara tekijjaba nocha Sara fanamba na kazi be yuke we batyo tebagenda mu myaka beerawo namulaba awo twali naye atambi balaba naye mundeke mami Sara bebo takkiriza beba bayiri banga ne Bina Baby awo tuyingira awo ekinana awo Museveni awamba nga biwala kati bakyala abakulu batuludde okukula kuno so Dembe bwetyo neggalwa mu Januari Chafiki waffe Kayima bambi chenda akawumbuza program ekuzimba Kayima ninga amanyi Chafiki akozesa manyi tali kukayo olubuto anti yerayo ni mayo mayikirayo mayikirayo manyi yakozesa mangi nnyo agamba ono ajja kuono n'emizina tugalewo nga bambi Lucy mukazi wattu kugamba maziga gaali awo ku Dembe naye tuzunzikidde 224 nga basinga balina bye bakola ate ebiro ebigenda mu maaso bitambula toka etambula bulungi nnyo one of the most listened up shows Suku Live etambula bulungi nnyo Bina Baby ne Dodo bafuna na YouTube channel akola ne wagundi nani akola mid morning show ye wabbalamu ali ku Radio 4 akola
DJ Jacob omutuuze nabaddeko naye ejja ku Spark TV politics atambula meya yazze mutagika ndowooza ebivvulu Jacob ne center alina just masquerade yekweka atambuza ekintu Shafiki naye Spark emuwadde kona Spark TV ajja kula mu muzinga twabadde kagamba ebintu bitambula blessing in disguise awo wenyini chap Katale yandikando bali visit Theron Gagatron yakoze paka yakoze nabadde ngenda ku Christmas nampadde offer yompe kusimira kwala kugenda yuko ne bakemu Simon edda abagaga tugenda baje ajamya tutyo tulina batono kati aja agaba ngagoyo no sente zenno agaba zabizi bira marafuna kubizibo twakusi omugagafu omugagafu Theron ya marafu yangambe ngende nebako tulowe njaga banga twamala kulala ku ngagafu Theron ya marafuna bizibu simanyi bana ni amutuwerako kubizibu ebirala soja ali misolo muleke tusaba afuna yo kubizibu atuyite ne mama neta akwata simu kye kirungi ndogenda mukubira ajja kukwata alina buzibu yatukoledde paka very beautiful tenagwa ne Japan kati bano bakatale yandikando ni babeera awo myezi ngena bali mu sabbatical ni babbulukuka eno naye bakomanda have done well. Yes, they are doing good because the foundation je baba yali nungi bali branding erinnya ayino mugaga n'atalemezaamu ati yalemezaamu of course nobona kati butambula bulungi bambi Katale yandi ulakwa fita manja Katale yandikando wadde babake andike keke music eni bakoze bulungi I had like 3 songs singo yabwe je bakola bayina Ravinka then ne bakoze ne Doki nabadda Vinka ne olaba Doki lutambula bukola bulungi kati awo January mwana wattu ne tumufundikira zimu ku mboze zakola January February January was awesome. I know. February Fiki Gaza na Alien Skin. Bro, ya Galaxy Awards, Zina Awards, Beso Jeza. Sima yo Fiki Gaza yamara na wachicharuze mu buvuyo syamuulizayo. Amanya etabire yeri pako bayinzo gwa bonna. Naddayo ku music. Era guno omwaka o comparing ababiri. Fiki Gaza akoze much more musically than Alien Skin this year. Alien yakoze nnyo angamba mu music ono atambula ono amina afulumizibwa musicale Alien yakoze nnyo Gaza amusinziza olimbo olutambudde ebiri byenjawo Gaza afunyemu nyimba 2 ndowooza ayina muziki naki ate olwagundi lwadde lwa last year olwaki ne Kamiri olwa mwaka gwene kati afunyemu olumu alina mu lumu era lwakubye lumu Alien afunyemu olumu olwa afunyemu 2 Alien sigenda kwekoza guno omwaka lwatandika lwayingira ne lugira gundi n'alutta na bujingo n'alutta kati nafuna abadde afunyemu luno olwa bawe olwalufulumiza magugwako he has some like 5 good songs ezakuba ku kisenge because of different circumstances ezabeerangawo naye abaana be ne gundi Kamasu was a good song. Yes. Actually my analysis about Alien inti okwagala okukleiminga superiority n'okutambuza endongo conflict eyo yatta endongo kati weekend bafulumiza olimba lwa Kamasu bali bavuma amatu bali bavuma kwefu amatu kati ng'ate tebasobola kwawuza byakulwanisa bavume kwefu ate promoting oluyimba kati bagenda okwagala okujjukira ate tuve ku olwo kugenda promoting oluyimba nga video etudde nosanga nga oguno omwaka was a very good song because it had a message buli muntu yali ayagala okukozesa omwaka bujingo najja n'agituula mutegedde ino olimba lw'obwenzi era nabo balina wakatalotalawo ke baali balwana kakati music yafulumanga ng'ate abalina promoting endongo bali deployed somewhere okulwana nekimaliriza ng'endongo ebaddewo naye neetaweebwa mukisa ku promoting ate nga jjukira ebintu endongo yetambulira ku mutimbagano as far as hard work is concerned, Alien naira cause is the most hard working artist this country has ever had. Ransonga ejo. Motivation y'omuyimbi kukuba luyimba ne lutambula. Buli muyimbi bwako oluyimba ne lutatambula agwamu amaanyi. Kituufu. Azikuye ne zikuba ku kisenge ne nasigala nga afulumya. Yes. Awo mufeebu otufune olubuto lwa Ray Precious. Navayo ku mpewo. Bwafunira ennyimba erinnya ly'omu Indonesia. Ate nawo anga tunatuukawo. Asooka natwaliza ati. Amanya kana kabanga nsiriŋŋanyi.
n'akatuteerayo awo ne tujja ne tuwa ebirowoozo byaffe lwaki otekayo olubuto na kitto si mweweeweera ebimuli era ku Valentine's Day mu February awo endowooza leero bamuleetera akuguno muntu tebamuleetera ndowooza Kafuko teyakubira bbaawe teyakubira tugenda okulaba gundi yabireese Kafuko yakubira abaagala wa Radio 4 yani era mukama we ku Radio 4 yani bana lwaki ennyo tuva mu mutwe naawe bamuyita kungu nno weetaaga okwongera okukola kungu namuleetera ebirabo nagamba ne babikuwadde surprise awo mwenyini mwetufunira Pretty Nicole Saga Pretty Nicole simwa tuwerayo akantu natuwa akantu Pretty Nicole yatuwa yatuwa mu February oyo tugayo omwana omutono mwana wa boda nali nnenyabwe nti boda nga asemusoko nga tonnatunnya Pretty Nicole bazaala ebitundu bye nga yetannazaalibwa gambi omubiri nga mukulu ku mwana mugamba waayi abantu abamu bazaalibwa mu bitundu bikiseera kye kimu n'ebitundu ebimu bikozesa nnyo ne bisika ku binnaabyo obukulu Pretty Nicole awo mu February story yakola February kwe kukwatibwa kwa pressure pressure yali afuuse yali afunzizza ekyonga pressure nga afunzizza ekyonga am the next king pressure kyatukola Abaganda yatulaga nno ffenna Abaganda tuli bankwe omwana nadda Kabaka waffe n'atyobola nga ffenna tusirise wendaba Abedi wanika nga atuuga ne ngamba Abedi wali ludanga pressure atuvumira Kabaka Obuganda abutadde ku nninga ate nga pressure byonna abirabika okuva olw'Obwakabaka abulabika n'ebiri by'ovunaana Bobi Wine nabyo abirabika kati pressure wali okubya ejjinja limu n'ebinyonyi bibiri okuba ebinyonyi bine ejjinja limu pastor tetwamulabako tetwamulaba awo wennyini mwayo pastor tetwakolako nga pressure bubola Kabaka tetwamulaba wano ewa kino kigende ekkoma mboga kulambiro ekyo ekikuba ekyo ekitwala wali paka Ntinda awo Bukoto n'akwatibwa n'atwalibwa n'aggyibwako enviiri pressure agenda okukomawo bw'ati ng'afaanana nga Abaganda kye baagamba ng'afaanana nga akawunama katya okumusalako enviiri ate waviiriddeyo wano mu myezi ebiri ng'omusajja azzeewo buto bulungi nnyo is doing business as usual mbirala music atandise ofulumya music n'ava ku pressure yensi pressure awo mutwafunira concert ya Rema n'Amakula pozi yali nebadde wa yani yali ku Sheraton yali ku Sheraton wenkubira Uncle Hamza Oluseke webali nawe wali awo how are you uncle oluna lugane lunjogezaako awo nali nkuya Simon Loko nali musse era bwansanga atunuli bwansanga atunuli awo Rema nemanya ndi akati Simon Loko wabanga awo endowooza ye era Rema zezimu ku concerts ezibadde successful this year entono obala ezibadde successful ddala outdoor obala eya Rema eyo nobala neya Shiba nobala neyo n'omwana we Uncle yani Ray G ezibadde nnyingi by the way ezitali za kuwolereza nga sizakuwolereza omwaka guno tuwolereza ku concert z'abantu neya Jasmine ku Africana it was a successful show tomuteekamu nanti ate kati nno muteekamu kubanga tewenga take ya Karo it was a half of muganda wange era ne Karo tomuteekamu anti ngamba Karo was half of what Jasmine got kyali mu show ya Karo ninga mulimu nti it is her first show gamba ffe twabimutumye tugaba banna lwaki teyalindidde ddala naye n'abagundi bambi bakoze akantu aba Ebonies tulamu twakabira Karo ne Big Eye ne Siraj nande Ebonies tebaalanga yali pate nga tuwulira Echo ate Ebonies wotajja batera mu liigi yaffe posta yabwe agisanga wa ate bulijjo bakozesa measures ki era bulijjo no what I think yali pate it was invitational best abantu olukumenya okulema okuyita ku myaka najo badde mu game kakati that is another thing to debate about but bategeka show yabwe kati nzija kugamba nti ze gyenkolera Ebonies ina swap naffe tetwalina kalango kaabwe okitegeera so lwaki bayita muwendo gw'abo abantu be bamanyi ne tebaalanga lwaki tebagenda ku Happy Boys bantu ankaaga ekitiibwa abantu enkaaga
Bidi abimena nayize kumanya wenkoma. Ati Saimo osobola kuddira kibbo kya nnyanya n'okiwa mu ttipa. Usanga ne wano wetukolera ow'ekitiibwa ayina omusango gwabwe gwalina. Aha, ne Jasmine of course yali awo mu feebu. Naye yayimba bulungi nnyo. Jazz. Yakola bulungi nnyo. Jazz. My beautiful Jasmine, how are you? Black. Jasmine kyemwagalako ba. N'abantu business ya Sebatta. Beautiful. Yansuba. Jazz. Oba Jasmine naliyo. Balega Jazz ye muyimbi omukyala yekaleka gwensa nanjocha. Abayimbi abakazi bannaye. Andi Jasmine talina bizibu awerera baana ki. Mukazi ky'omulala nkubulira sente gy'akozesa sente ze. Abakazi era sewo nanti teekuuba mbuno sente zigenda mu cosmetics. Atambudde bulungi. Nanga abakazi abaddugavu. Abakazi abaddugavu bonna obasangidde bonna nasanga Hajat Station. Kigumidde. Kirina kala. N'osanga omuntu eyeerusa. Buli kikumi kyafissa. Nabala COVID wano nga bagadde amaduka g'ebizigo. N'olaba gonja. Mugenda notunyigira. Otyo. Mu March story yakola March yekoze no emukuzikoze omwaka eri wano mu March. 5 omukulu omutekeke omutegeke waffe Nyendo Mukungwe bamukwala ne 5 ng'ayingira ensiko bamutuuza mu meeting awo ekyaliyo tetumanyi tuliku onayo Namboza ayogera Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Royal Estate Development oyagala kutunda oba kugula ttaka. Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kwagatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality. Oyinza obafuna ku ssimu 0705-479-993 oba 0753-319-461 ne ku ssimu ya WhatsApp +973623889. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited. Oluyigana mga watugamba naye tukuwemu bukuwe buddo yoteketeeka abantu tugenda okulaba emmotoka kati owagivuga paka wa kuva olwo toddanga asawo budde ateketeeka bedi bwanika agamala ge gasaka yafuuka musu gwekanyanya taddangamu kuyitadde kavula wadde wandegeya talabwangako magenti eyinza omusikalira mutuulamu sitore yafuuka sitore ekyenjinza ebyobufuzi byatandika ensi egamba Kyagulanyi akoze ensobi naliwo ebbaluwa y'ebitaano yafuma kiro twali tugenda kushuutinga palamenti yaffe naliwo yali awo nali wano owekitiibwa yakkiriza ti ssente yazigwanira era essaawa yonna ssente zigenda kujja era gye zitwala wayitawo akaseera ne batugamba maama ssente zajja dda nga zajja dda 22 Agusto ngamba owekitiibwa Kolona mulaba yayambadde nga yali yaleza ne jacket mugiyita coat kanakabwe katiwa ngamba owekitiibwa ngato kati ate wali otegeeza ki ate wano was it pressure I don't know naye eyo story y'ebitaano eyo nti egenda kubeera ng'ekyajjukirwako kuba egenda kusalawo nnyo kyamaanyi nnyo wano we tugenda 2025 mu campaigns ebiwayo okweyawula jjukira kati omukulu saa zino we twogerera n'alina pressure group ye yayisa civic organization alina bamukkiririzaamu baalina tetumanyi oba wano we tugenda barejectees banaamwegattako nti tufunye kaadi because twanse okulaba abalina ebiwundu byabwe ku Nuupu Kasibante
bali eno webityo bamukaaku bamabike so eyo issue y'ebitano yaliwo March y'omwaka guno byebimu ku bintu key factors ezigenda obeera mu 2025 mpaka 2026 byofuzi bya tetusaba bulamu wetuli eryawo ebisenga twabyogera bannaffe tuli mu kwejjukanya bwejjukanyaawo March awo wennyini wano ose mwakubira oluseke maaso eno Kenza ni Nyamutoro go official Kenzo Nyamutoro abamaze okulonda bakoze rushafo ya cabinet Nyamutoro alabikiddemu state minister wa Minulo ebyomugagga eby'omuttaka naye awo ndooza myezi nga mitono baali bamaze otugamba nti Kenzo yazadde omwana mu minister yazaala omwana mu minister ano fenso swaloza honorable Kinyamatama omuzina agamba kuba Aida Nantaba anti Aida otaba ayaba yandataba nesina fenga tunoonya mukyali ali awo oyo yagamba nakalo ngamba nedda nidda banna minister olo yangamba we have the amaje ngamba na wadde tunonooza bawa mukisi wadde omwalaba wadde tukombooza tugenda okulaba a very beautiful gorgeous young sexy and knowledge aina knowledge kokaina magezi articulate Fiona Nyamutoro a darling to all mbadde sirabango sayimo bino ebyofuzi betwetwala n'abantu nga wobimanyi yero yabeereranga ne dipyawo yero ne damu nebeera ne blue FDC nebeera ne red wano okweyisaamu kwetweyisaamu naye mu NRM tewali muntu abantu gwe batataddeeko nnyonvu nga bamwagala she's a darling omukyala Fiona Nyamutoro omuwala ne kuochi she's young nerapo balina kati oyo Kenzo wafuna golodi there is a regime of legislators ne ba minister balina mu akabinja kati abo Honorable Nyamutoro kuliko Honorable Baba kuliko class monitor waabwe mukyala wa Honorable Bakena gundi Beatrice Amongi Honorable Amongi we bali awo it is a class of MPs beyagaliza bepushinga bebererawo ate bali open minded yogera bya kisiru they know what to talk when and how they are not excited so they are eating their money obi Kenzo wane wafuna zabu mwalo omuto mwalo omulungi obulamu bwa Kenzo ne bukyukira ddala n'amera n'enviiri izaawe zaamera agenda n'azimeza Kenzo n'enviiri balinga nsozi love empya lwakuba bugozi Kenzo enviiri za Kenzo zikyaganye olaba nawe okuzizza kati uyo 224 gwa artist ofunyemu enviiri neno ninayo wano wakayongera kaawo eno waliyo wano kati ekizirobera wakitoberako ko muzire naku nga 2 oyalagala okummeza omugambo inawo kadde 10 oba nodira deep freezer notekayo omutwe okumala essaawa nga 8 ekire nga tuyingira omwaka omanya abandyanga ba sugar daddy ne muganda wange Kenzo alwanye n'enviiri amne katonda laba nga bw'aterabira bana tukanoza esonyiwa agezezzaako bathiri enu ne batukanye basayaga na luni bamuteekamu awo ekiseminti ky'enviiri funafunyi kapeti ojambale bwange agende wahabu amugambe ekisaawe kino ekiwempe wakijja mwana alwanye n'enviiri naye ayagala kusala ku French cut ne bali yali abisita Kenzo n'enviiri si afaana n'obulungi ng'alina enviiri n'ekirevu naye Katonda yagamba ono muwe enviiri muwe n'ekirevu ajja kufa ku myaka 2 naye oba Katonda yayagala kukola emirala kuba kati nayono yakuwa sente naye naye alwana nazo naye kiwalaata kiri okwo kuti zino eddiini zidda kojja asala ekirevu oba akisaluula bapima aba ne kampasi negira bwetu naleeta ne divider nagira waati naleeta naye nze kimanyi kwankosese bunnya wano mwango sinamufunamu mukisa simula anti simanyi ddwaliro kwakola soko mbulire eddwaliro kwakola ngendeyo era ejjinja yaggalawo Ozarema yamugamba banna
nalifunye ku appointment naye edwa yali alina okuva mu kujjanjaba abakazi abo ne kati ng'omanyi omuwendo gwa infection gwali gweyongedde ku ddwaliro lya Muza banna buli kaseera dokita mpulira kansiwa njagala kunkebera kansiwa lema nagawa ne bannaye infection ate byeru bizunzaagaza banna baby oledde omutima mumenye ojja kukolera ku online atakebera ku online agende wa Shalom Health Service akweddagala olina kino bannaye so Kenzo Nyamutolo mwebali nnyo tukolera match very beautiful beautiful couple yes very beautiful mu match mwe mwali show ya mayinja ali abombye ngafunye n'omulimu eyo atunda kabalagala yabomba mu December mu September wa last wa 2023 nafuna wali omukazi atunda kabalagala awo Crystal Palace wezanyira ku Selhurst Park awo gatunda kabalagala ngamuge ogeyatandika okubeera nga gwaleeta butto osiike ku macha mayinja ma stones ku mayinja bannaye fantasika ku myaka nkaaga osiike pani mayinja laga bannaye ajigijigijigijigijigi akagulu butali ajja kocha nakomawo nasooka anyeenyamu kawo setaaga kwetonda namana nakola ekivulu kye kuva yakola ekivulu ye n'ebyobufuzi yate kivulu akomawo December awo namukwaya tugenda mu nkwacyo amusalemezaamu namukwaya mu Gwokusatu n'atuwa show Serena Hotel era abantu bajja nnyo kino ne it was one of the most successful shows for Serena yes ekyo kibere kyakuyiga eri abayimbi baffe bana abato nti sente z'okolerera mu buvubuka zikununula enyimba z'okolerera mu buvubuka nga nnungi zikununula ekivu kyamenja kyanyuma nnyo ekyanyuma olw'ennyimba zaali ziri nnungi akira kyebikubivulo bikyasiza okuleeta abantu abakulu mu kifo ekimu omwaka guno ekifo ebifo byensiza okulabamu abantu abakulu Serena eyo nalaba abantu abakulu ku kivulu ky'amayinja a lot of old people nazzemu okulaba abantu abakulu abangi mu kifo ekimu ku press conference yakusaasira teyabadde bakulu babadde batuludde a lot of old people in one mugatta abakazi babiri nga bali myaka 15 ate si mu size ogatta mami Betty n'ogatta mami Mariam wano kati egyo bibiri nange nojjayo wali mami Sophie ate nga bakulu mu myaka ne bakulu banene ne mu size ne kala abasebe balina obeera mu bibiri ebina bya nigi n'ebyasooka size ezo bweziti but with a lot of knowledge and experience and good music with a lot of talent era ne mugere mwagire mami Kathe nga 10 oh I saw gold at Sheraton that day botade kamba no baba bantondo I saw gold at Sheraton you guys tubagala nyo banange wonderful you're adorable I know awe nyini wetwafulira olutalo lwa Spice Dana ne Jenkins Mukasa nga bamuyiikiza bagaluyisa wakayimba yamugamba olubuto olususse balumba Jenkins yabalakira namugamba nsanji mwana wange kolimere bere kwendigenda naawe Jenkins agate mundabanga mapengo tondabanga Roger akyasiba enviri aliyanga Memphis Depay Roger kyalateranga abamanager aba Nigeria ne mama kibalina amukola Roger abulamu kye muchoka kati genda mu studio tajja nyuma ajja fresh dad olaba yali amne fresh dad yagano kujja enviri Roger akyali muvubuka muto azikompare yaka 5 bamukola azikompare di atano genaku zino ge asatu ba Uncle John Roger ya managing akukusebatta ya managing yali Livingston kasono tanala kulangirira sirimu omwana yamanyi okupromoting endongo buli muyimbi gwakutteko abadde successful ziza bafna bayitirivu ennyawo so olutalo lwafaaliza nyiga mpeetaano oba avaawo yanyigira Roger yana sembe musana ku Sheraton wa Spice bayambuulira mu bizibu kye kyawo ewani ewa gundi wa Rema nzijukira nga kute chupa y'omwenga awo nambulira lumabera nyoka gonka kukuteirawo tekakala kamutabula nako awo yaja nampa haga nsonyi awo watu wera kusene natubira ne mutawanya ntambi tuli bavubuka ffe era awe namusangira nambulira nti sayimo munayo laba bibi maga matusha Spice Dana sima yayimbanga basalinyo ne mutabitegera nabivaako kati nabakongo bange babali bakolera bandi nakutekako era mu bufu bwe mugende mwagire Spice Dana nga 10 December ku Serena Hotel 10 years of Spike Diana
awo January si December temugenda tubayinza olinda December 2025 nedda bannaye weeks ntono nnyo okuva kati January 2025 nga 10 Serena egenda wuuma 15 so Jenkins ne Spice ne batwalirizaawo kibi kibeerangidde Daniela waleetera yama bya kamiliyoni baluwa simu yamutira Romi awo yatunyumiriza emboozi y'omwana yafiira mu lubuto yanamugano muzika kubijja siweewo kati kitegeeza bino bye bituleetera abono ebyo bitandikiraawo ebyo kubanga atuyingiza munda akakuku kayina oba ke bamuyinako banyazaala in fact olutalo luli Mayanja family si lunene nnyo lw'abantu babiri ebibasumba Lwensiga omukazi atuwe ku soda olutalo lw'abantu babiri olusumbwa Mayanja family mama ne mukamwana yes bana ba just collateral damage tuyingira mbayingire naye nga lw'abantu babiri ate nga kumana wali ali willing kupowa ate wali olijukira Daniela tasobola kupowa kuba mu kyoli atali muno oswayo Belgium mama tasobola kupowa kuba mukadde bannanga bakadde tebapoweeko teri mukadde ndi mukulu tasobya aba yabisaanyizaawo ebyo tell me mukadde tasobya you said awo Daniela mwezi gw'okusatu watandikiraawo then bambi Humphrey naliwaawo ku kyakyawo Humphrey waffe asobola genda mityana naye nasaasira nefuuka eddibu eryokubiri mu Mayanja family kama bw'atyo wagera awo mwezi gwe nyino eyaguggala yali Balamu Baluga nga mwaddo ba minisita Balamu aguggala nga tugumalako yabamu bwa minisita Balamu we said bye to Kisaati Balamu anyumire amasuuti munnaye ennyo Balamu abadde yeefaako mulabo mubiri gwe waliwo abantu abatuuka mu myaka egyo ate ne ssente abadde azirina nga jaddumbuuka ne Balamu akyali mu shape bulungi nyambala essuuti eya bbulu eyo ne saati ya white nemunyambala Bedmaster ate Balamu is underrated but Balamu is alina obwongo wano Balamu mulungi is a good mobilizer ne politics amutegeera ow'okukyankalanya bamuwadde awo atandise obagambirawo nze abakwatibwa abavubuka ensonga ngenda ziyingiramu olwo atandise ebyobufuzi weebityo babadde nga beegoba n'aba national unity nnyo Balamu si muntu oyo gwogenda okusanga abantu bamuliko nnyo umufiireko akakoze Balamu alina engeri gyafuna engeri gyezza gyeddabulula mu bantu nti kizibu nnyo amanyi okwetoowaza wekisaanidde kwegamba March Balamu bw'atyo bamutumazaako tuyingira April tugiyingira n'embaga ya Gabriel Bule eyaliko muwogo omuyitirivu muwogo nalisanga muwogo ali wamu nga yali ku mukolo gwa mwali ku mbaga ki nze saamulaba nogamba naye tuli ono Kasava Mosaic tuli Portugal manyi yali singo lima muwogo nga bamuwa Abafirika bagire obwongo bannaye tugamba starch wano agenda obba wano mwali ku mukolo gyogome gwaliwa gwa Bule bino gundi yabyogera Jenkins era Bule am quoting Jenkins timugo yali mungi you were such a traditional man engeri gy'oli spokesperson wa Katikkiro tewayagala nnyo mmere enzungu this is bad emmere enzungu ng'owekitiibwa Katikkiro ajja kugamba muvudde ku nnono wabula leeta wa musiika yali mukoze mu luwombo mu musiiki omumekete Bule oli otya how are you doing ne kasita omukolo ogwaggwa emikolo tegikola ekasayimo emikolo tegikola yanayiga kati awo ofunira obudde kola emikolo mikakali wabadde lumonde balye awo Kalibala n'alivinga NTV to YouTube actually Kalibala ava ku NTV agenda akola emboozi ya Haji yali emusi yalina emboozi nga alina gikola ku NTV n'agamba Haji kamala ova wano anti Luce emboozi n'omuga Luce kikyo tifa teweerabidde omwana yanyumiza anti Luce engeri gye yasabamu ensawo ye ng'ava mu ofisi ya minisita yagamba omwana ninnya boda gindeetere n'omwana yagimuleetera boda teyayimirira boda ye yaleeta teyayimirira ne boda ya Luce teyayimirira baavuga ne batuuka bwe bati n'amuwa bo nga talina budde bwakuyisa
obalusa njudo mulaba nti lusi yakomawo ebweru wali wano yagala kona ku Liverpool Anfield nga era ngenda mbisala bya Mbozi ngefusa labo omuntu agenda ku live ekkata ndika nawe anga yagenda ko mu live ekkata ningamba na laba Bungereza mukazi wa ebungereza yagenda oleita oba yasooka ebungereza then no yasooka kata ng'anonyako walagalagako ekioski ke awo wennyini Nwaji ne Bizenatete Bizenatete wala red eyes ne bannange oyina red eyes ozungu okufaako obufi neki ovulo kye neyesiba ku fire baby waffe nitugamba naye omwana wange Nwaji bulijjo okutumanyira n'omusajja gwalina enviri si za kala yemu tuka muganda wagweni dadi Bizenatete naye yatutwaliriza nonga oleka tubayabulira waliwo abantu abajja amugamba nja kukutuulira oba mukulu kyazi yamuyita namugabo wa ate ka Bizenatete yanywanga taata nedda menkubuulira nja okusinzira ku Mbozi yalimu eyakafubo ne Nwaji yagala tamulabanga nako nze Nwaji yaŋŋamba omuntu gamanyi nti ali bize esigino Sinatete Bizenatete yatunyumiza Embozi n'agamba yakwana Nwaji ng'azina kaliyoki kyafunafuna obulamu bwa Nwaji ona nakibweteekamu kale kaliyoki kituufu yamuliko bambi n'agamba oyo gwolaba okumulya namwakikomando nitugamba kimanyira kibize ekyo aleega okwambala muzungu tapama awo mwennyini amabanja ga Lwasa gajjiraawo netumulabako ng'agirinnye we twamusibira nga sinyi bano musajja wattu tali basonyiwa nno musajja mwamusuzaako kokumeere n'agendayo ennaku zaali 2 n'akomawo Uganda asasula za bulango yagaana osasula era ku luno bonna abazze basasudde kashi Lwasa awo waatyo Brian White akomawo the return quote in quotes the return and the hide of Brian White awo tuli mu April netusooka tutyawo netugamba omugagga akomyewo omuntu kaaveeko mu bwavu olumbabayiro manegundi yali agirekeddaana kumbe obwavu twongera buyingira munda naye waliwo ebintu byolaba Simon nze njukira Brian White wa 2017 wenzukira Brian White wa podium ngafukamiza abayimbi abasutuza obusawo kakawunga gamba gwe wizo King Michael ne Biga yebetika obunga baba naye King Michael yamufuna mu sebumotoka yamufunamu Kabato yamufunamu obuzigo ani Kabata ndeka emizigo gyo emizigo Kabata wako ya live ekyo yagizima mu kalo yali yamusololezaawa Kabata kuba TikTok ya Kabata ngawo kyali comedian yamulyamu nga comedian Kabata wadda Kabata wa TV Kabata wa comedy olwo Kabata kati wa TikTok kalo Kabata ne kojjajja ngana abela ku TikTok taveeko TikTok TV kako awo Brian White returns but he never returned shadamu kudamu kumubuliza he returned but he never resumed I know tuyingira May mwaje muita May Kasuku unveils Shiba pregnancy ensene emuvuma na muvuma ozunza omumwa ng'olubuto alufuna atya embutuza abayigazi ifuni empya simanyi kiraka alinayo omusawo waawo gye bagenda ne batestingira bonna tefudde olubuto lwa Shiba ntugamba feminist afuna atya olubuto tekisobokerako ddala buli omu n'abuuza musajja kye yawalampa Shiba yamuwalampa atya ani oyo oba yagenze ku examination waliwo process ey'ente nga bagiwakisa nga bakukosa mpiso ne gundi katalogo bakuteekamu obuteesi kumbe yali musajja waffe Jafari awo bawayiririza muhoozi tetujjukira emboozi ziri ez'abantu lumwenda awo awo njagala okutereezaamu nsaba omanyi eggwanga lino twakkiriza n'olwo bye tutasobola tulwanyira abasajja bano bave mu bukulembeze bagaanye entebe bagyesibyeko era balaga bakyagikola ki bakyagyetaaga tusaba obuntu obutono mu butulekere muhoozi when someone comes out n'agamba nti gwa mufundisiza obuto openly come out weegaane bawayirizeeko ku ffe naffe ate tusigazeeko that privilege of okutusibako ebintu bwe bityo tiyabadde entambi yasoobye nene tutafunamuko omuntu kyammwe lwankyambi era embuto zibe zammwe ettaka baliwayiriza ziro za morals zino ezizimbwa buli kati family ate family yagabana nti ebintu
kakati abakazi bafuuse ba muhoozi baabwe ettaka ekkalu erya ssale buli kizimbe ekijja nga kizimbiddwa bulungi nedda we yaba Janet yabamu Janet tusaba abakazi mu nedda yalina ki waliwo TV awo gye baamuwa bane nedda tusaba abakazi mu batulekere naffe batusibeko ku bakazi njagala nze bansibeko kirayiko ekyo tukuba buli omu agamye ekiwalampa atya nze yakikuba ekigwo nera ogenda okuwulira era bebbo buli muwala omulungi kati era neshira Kasumba we yafuna gundi era batugamba nti sibayera mirimu state house tugamba naye tewali n'obuntu obutono tulekere banna temufuga bannamwe bumbula bwe mutyo mujja tuleetera okunyiiga awo May Shira Kasumba ne Rickman ne bagamba wanyuweewaawo nga Shira nga Rickman agamba nkoyo fugwa mwali mukone kufugwa bana kamufuga Rickman yakuba ati engumi ayinza ofugwa yakubye grenade ya tinago grenade bali besasuza lwe yamukuba yamukubala amuyizo basumagiza koye kankulinde kati wano grenade yekwasa ki kati Shira inamuko kufuga bbi nere we mwana alabiko fugeriza ayamufuganga alabiko fugeriza kubanga yatayina kya on table anash twajirwa table otyo kakati awo mwe mwali cheza for Yesu cheers for Yesu amaziga gabi twaso okumanya nti atuninkana lwera nanene anti nze mukana giparking nzija bwenti twazanya omupiira twakola 11 aside amu nga tujjeko amasati abala ne tuzanya nze nali mu tepa mu fountain cheza teyachezenga tuba tuli awo kyamagero ne Jenkins nabo ne beetwalamu Uncle James yali wawo Uncle Kyamagero ebya sente tebyali awo olowooza byali awo it looks like yesterday njukira ogenda okukola gundi investigate nga badde bamusse bawode bamumiziza omukulu oh my god Uncle Kyamagero survives nibangambye Uncle James alina ani angamba bagamba agenda awo he is coming for a big seat sawa yonna anytime temwewoozanga nti yayangu okutereeza erinnya lye bambi but it is beautiful I know mu bulamu buno olaba we deal with people olumu ne tutakwagana batudirinze naki nabo naye ekitufuula abantu yengeri gye tutereezezzaamu ebyo ekituufu bagambye omukazi yakuwa ssente ze naawe okimanyi wazifuna kale ate oli mu kwekalambiriza bunoonya ssente bunoonya ssente muwe ssente natubanjibwa ekyo kiveewo kati oyo mukazi w'Ebungereza ayinza okudda n'abaako kyatugamba ngaba yakola bingi mpulira abantu beesiga abantu baluzungu oh my godness ne bagana okwesiga ffe twaboogera oli nakabala mutegeera so ne muzi waba Chloe oh my god kakati ali kabaka Namibia abataka yaliwo kabaka Namibia abataka n'osanga omutaka awo omusoyiro n'omubuuza nti nyumize eryali Namibia agamba mwana awo tuli mu May mu Gwakutaano abataka bbu atuuka Namibia babagamba geza Hamu agulawo ekisaawe n'agaba ssente ezaali tezigabwangako ezaali mpitirivu ne kati kiri kitya kwembase express yesambirawo kaafu yakikakasizza so good ate ebivulu byo ndoza omugaga tayagala okivula engeri anti omugaga ajjuke tayagala mwenge mu kisaawe kye katusobola n'owekivulu tasobola kukola nga tekuli mwenge so mu bufunze Hamu tekyakubibwa mu bali mwegattire mu kisaawe ky'omusajja naye abantu mu bivulu beegatta okufaako nnyo awo tufunire ate concert ya Ray G yali awo mu mwezi gwa Kutaano Ray G it was a successful show wicked over yajjula a lot of water was there I know abasheshe bali a lot of water tuyingira June